mwenna tubaanirize era tuli basanyufu mukkalire tusumulule mu byonna byonna ebiri wano kwe tuyiringitira ex-chairman waffe oyo mulungi nnyo ali representable naye tali reliable ate tali dependable sebo mukama waffe LC5 ensonga kanjiwe mu bufunze bwe munaabaamu ebibuuzo n'agigaziya ekiso oyo bw'ayingira mu maka aleka gasasizza totale mugireeno muwakuzi wa ntalo kanzijeyo olutalo naye obuzibu bwe tulina ekyalo kino kyamaani wange oyo taata wange era nze nalinga mugambo okuva edda tusula ekyalo kino nga kikalu asula mwero si yebulere ewa kyamaani oyo gyasula kunajjako ssaawa nga 5 ngeri yakatundibwa oluusi najjako nga ajja mirembe mu maka ge obuzibu bwe tulina obuzibu era nze nga kimugamba maaso ku maaso oyo nkuwa ekitiibwa taata naye twakukoowa taata atuviire kubanga ekyalo ajja kireka nga kyetematema ku kyalo kuno ndi omu ku basunguwavu ennyo gyali lwakuba nti neiba wange tunyumya tulya tunywa sisobola kusaawo olutalo oba mpalana kuba ndi mwana muki omwami oyo bw'oba nga waliwo ensobi oba ng'olina ekyo kyonoonyerezaako ye kennyini engeri gy'abamanyi eyo ng'era bw'asobola okubamanya n'abakubira era yakulembera eyo komiti ekubira ababbi bajje bakole ki bw'aba nga abasindise tugeze akubba ali eno ng'akolaganye n'omubbi bw'aba asindika anoonyereza amugamba abo baana bato tebabitegeera kankati oyinza okujja onoonyereza ate n'obuuza mubbi chairman ogira odda ku bbali naffe tukimanyi era oyo lwalikola ensobi n'ateeka ku bbaluwa yange nti chairman ngenda mutwala mu kkooti vice akuuma otegedde nga n'okunoonyereza ku mukulu oli bwe kugenda mu maaso adde nga nange mpita mu bantu nga ŋŋamba omukulu ajja naye kati bo bagenze beerondamu n'ekironga bwe baatudde mu nkuŋŋaana zaabwe era kati wano njagala mbabuulire mu mazima nga tuwanika emikono waliwo abantu 8 abali ku saidi yange abasigadde opposition gye nawangula kaakati nva waggulu nga ŋŋamba bwe nti mukama wange nze sikayana n'abatuuze wabula nalondebwa bantu nayita mutanuulu era nina kuyita mutanuulu chairman ne vice wo abantu enjogera yonna balaze nti tebakyakwetaaga abantu balaze nti bakola ki ate baagala nnyo vice gwe walonda mwe mukimanyi nti vice ono chairman yamulonda